Olutalo wakati wa SB4 ne Jumba aligawesa bawasenga kulana malukute wansine waggulu era nga byatandikira wa SB4 media yavayo nabira ngate akunganya bavubuka be basatu bana batano nabira ngate abatuza ku kamera Samoya nabira ngate munange batandika kubira ngate batotola emboze bimukwebyo bibasobola kubira ngate bogera ko bakakasanti senga kulanama yavayo nabira ngate abatwala ko ensimbi empitirivu nga abasubiza nti agenda kubira ngate abatwala Bulaya amusinga Australia, America, Germany, Canada bichebyo era nga yabasubiza nti bwana batuseyo era obulamu bwabwe bugenda kubeera nga temunange bukyuka era nga bano kyababukako okufuna amawulire nti omuntu gwe bali bawadde ssente zaabwe munange yali adduse mu ggwanga lya Uganda ng'agenze eri mu ggwanga lya Germany era ng'ono asinga kulana bayavayo n'agamba nti yetadduse mu ggwanga lya Uganda ageze kubeera nga ate afuna obujjanjabi kakati no ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga Jumba aligawesa yavayo n'abeera nga ate akola obutambi n'agamba nti SB4 no abeere nga ate munange amugenda mpola kubanga ekijja kyagenda okubeera nga ate amukola senga abatamwesonyesa kono okubeera nga ate amwogerako kigenda kubeera nga ate munange akikwasako emikono ebiri SB4 n'abeera nga ate naye akola ka video ngalaga atiddemuko kati no ate wayisawo nakumbale SB4 ndowooza oba ni yamuwadde omutima omugumu kakati no SB4 yakomyeyo nga aligumite era nga yamuwadde enaku 7 n'amugamba munange Jumba aligawesa beera nga ate abaana bano baddisa ssente zaabwe otherwise nange ekyengenda okubeera nga ate nkukola kigenda kubeera nga ate munange ekirala nnyo ngenda kubeera nga tebikutira waawo osobola okubeera nga te owulira olutalo wa wedusobodde okubeera nga te lutuuka akadde kano tuula butuuzi kali asako n'emboozi endala ennyingi nnyo subscribinga akadde ka notification kakoneko luwena bandese video ejja kubeera nga te of notification not kakati ate afaadi ani ekipya kyasobola okubeera nga te atwita wansi awo comment section bwe tugenda okubeera nga te twesanga kujukiza Sheikh Asha musomo wa dua walinnya okubeera nga takulombereddwa go wena ayina ensonga ez'enjawulo zewadagala okubeera nga te munange otereeza mu bulamu mufune ku namba ez'essimu zino okubeera nga te ziyitawo wansi awo buli kimu kijja kubeera nga te kikutambulira bulungi nnyo malidadi sana kamba w'ensonga zino eza SB4 n'omusawo w'ekinnansi Jumba aligawesa ate oluvannyuma zigyeye n'amawulire amala mangi nnyo timbaawo nkuwadde ennaku 7 bwe mbanga sinze Jumba obusawo bukola ki mbuvaamu era mbasaba mujje muggale essabo lyange era SB4 bwannema mbasaba mujje muggale essabo lyange sigenda kuddamu kulagula bwannema ekyamuteringi ndi ku kamera tokijjamu bwannema sigenda kuddamu kulagula baligale kati kankutandikeko twampadde ennaku 7 naawe nkuwadde ennaku 7 mu nnaku 7 zino vaayo oleete evidence mukyala wali mu ddwaliro ki oveeyo leete ssente z'abaana zemwabajjako ziriwa yanze busoga nanyi singo baserebu ngo bagase wala ne kyabazinga kale kyabazinga simanyi na manyi shegera kati nze goliko ngamba ntuna muntu be yagwanga ato ngambe muntu ya kyabazinga nina bela president eshtegedde deni bankwate bulungi nga sinafuuka yabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nembata nso kemaliza basajja nga ba military niwe kigana bagattako tebaddamu kumpereza bikale bo bafuna muki wetukayano oba peace they chose what peace osaga kati basalewo bagamba musajja wadde chance emo okwerowooza esawa 2 munnya bagala nkaya namba tandikirawo kale tegedde nabawunu emwana wala bafala abo mwana mafia bose tuveyo nayo kulike emboko za Friday nga walaba ati siko wakakiro nkulisamu emboko mwana kati nemboko zange kati nawo ndeta abasoga mwana soga tatu wakawataganye chairman sio chabadde tubaleke ngasuga kiwanu kimwana amusuga tubaleke kiboko za kuyisiza zitya one bali babadde basoga mwana boko za badenka no just tachiboko kye kikulu just nebuza kwate mbozi basebo ne banyabo abasoga n'emikwano gy'abasoga mbasaba mumpulirize munyambe mutambuze message eno ekizibu kya busoga kye tuli nakyo buti omulabe waife tini alien skin omulabe waife nga abasoga zembizi zino embizi ezo ze mulaba mulimu embizi emu bagiyita kaliisa ng'eyembizi gye beeta kaliisa ni yene TV yasanyuka ni NBS era mu mbizi ezo ze mulaba waggulu mulimu embizi endala nga ye manager wa NBS nesanyuka mulimu embizi omwo nga ye programs director wa NBS nesanyuka mulimu embizi mwezo ze mulaba nga ye producer wa NBS nesanyuka mulimu mu mbizi ezo embizi nga ye editor wa NBS nesanyuka
era waliwo bubizi bwe mutalabaawo obuto ng'obwo bwe bupulizenta. Kati ezo embizi ze mulabaawo n'ekizibu kyaife ng'abasoga si alien skin. Lwaki ngamba bwentyo? Nwanira igwanga lyange. Embizi gye bayita Kalisa ye nannyini TV eyo. Abantu abo be bakwata kamera ne bakwata ne script biki bye baagala omuntu gwe bagenda okukyaza ayogereko. Nga script yaabwe bagikoze baagala omuntu ayogera ku Kyabazinga bwa Busoga era nga abuvoola ne balumba alien skin ne bamuteekamu bye baagala ayogere byonna byonna n'ayogera navoola obwa Kyabazinga navoola Kyabazinga navoola ffe ng'abasoga ogutali mulundi gumu nina videos 6 ennaku za njawulo different presenters ne bamala okukwata alien skin byayogeredde eyo. Presenter abeera ne producer. Omugaso gwa producer ku guidinga presenter wano yogera bwoti wano buuza ekibuuzo kino. Aba babiri bagenda okuvaayo nga balaba nga alien skin byayogedde bye bituufu. Bwe bajja ne video eyo bagireeta ku TV. Ku TV wabeerawo editor. Editor naye bw'asalaasalamu ebintu n'alaba nti era ebijjolonga ebyo bye bisaanidde. Editor bw'amala n'agiweereza programs director. Programs director bw'ayita mu programu eyo naye n'alaba nti ebyo ebijjolonga Obusoga bye bisaanidde ne balyoka babikwata ne babiteeka ku ki ku mpewo. Programu ya TV bwetyo bwetambula tabeera muntu omu. Kati zino embizi ezaakola programu nga script yaayo etambulira ku kujolonga bwa Kyabazinga kujolonga Busoga. Embizi ezo okuva ku yokuntiko gye bayita Kalisa n'ekizibu kyaife ng'abasoga ti alien skin. Kubanga singa alien skin ebigambo byayogera abyogerera eyo makage na biki byonna byayogerera eyo ffe twandibiwulidde. Naye okumanya embizi ezo nga ze zituvuma ze zitusosola ze zitujolonga bwe bamala okuteeka TV programu eyo ku mpewo bagamba nti eriyo n'abatagirabye ku TV ne bajjera ne ku social media era ne basala bukiriipu bwe bumu obwo obutujolonga n'okukola ki era bwe bateekako ogutali mulundi gumu. Wiki ewedde yeeyita Kyabazinga n'agamba Kyabazinga muwe entebe yasaanidde okukwata mu Busoga. Embwa ezo okuva ku mbizi gye bayita Kalisa. Naye ng'eyo embizi gye bayita Kalisa mu Uganda mbu yeekulira bannannyini radio ye chairman wa bannannyini radio ne TV mu Uganda gasiye endala ya Kasanene yava e Rwanda. Lwaki mutusosola? Eggwanga lyaffe lyabakola ki? Lwaki mutukakkanya? Mwagala abaana baffe batuuka akaseera nga batyogamba ndi musogola okubanga eggwanga lyaffe okuva ku mukama wamu ow'okuntiko yagamba tutegeera ku myaka 5. Gwe bwe mwajja wano amawanga ge mwasanga ag'amaanyi wano ge mwateekako emize Abaganda babbi abasoga basiru mw'omunyiza eminyiranga bwe mukama amata mwetwala mbu mwe mutegeera ng'onyiza bwoti n'osigala ng'okama bwoti. Mayi lwaki sinywa amata gammwe? Embwa imwe kisiraani endala ya Kasanene yava e Rwanda. Lwaki mutusosola? Embwa mmwe mbizi mmwe ne mutategeera nti programu eno gye mukola emirundi mingi ennaku nnyingi. Why twabakola ki? Eggwanga lyaife twabakola ki? Twabakola ki? Temumanyi gwe Kalisa mbizi gwe ne banno bonna embizi za NBS n'esanyuka temumanyi nti wano musiga obukyayi. Gwolowooza kati omukozi wa NBS n'esanyuka TV nyinza okumusanga awantu e Busoga ng'asala oluguudo nga nvuga mmotoka ne muleka mutomera banange eggwanga lyaife lwaki kiki mwagala tukola mbwammwe obusosozi obubali misaayi. Gwe Kalisa ebyafaayo byammwe Rwanda ebyabatuusa okuva mu nsi yammwe ne mujja wano busosoze mu mawanga. 1994 programu yali ku radio y'e Rwanda eyasiga obukyayi mu bannansi ne batandika okwetema mu mawanga okumalizanga kakadde kalamba ak'Abanyarwanda bafudde emirambo gyagwanga wano ne waffe Jjinja. Embwa iwe gasiya ekisiraani kino endala ya Kasane yava e Rwanda. Olinga atabimanyi ebyo. Mweyagalira mu kizimbe ekyali ekyawava munno omusajja yasooka okola TV ya private mu Eastern Central Africa y'amaanyi WBS. Olw'okuba yali Muganda ne mumuzannya obuzannyawo mpaka musajja wattu bwe mwamutwalako buli kimu. Kati ekizimbe kye
anti yali muganda kyemuyimiriramu embwa imu okutusosola WBS yali eri mu kizimbe ekyo nga batusosola gasi endala yakasa naimwe lwaki mutudolonga why njogera ku lw'abantu bonabona abasoga abali eyo abalina obulumi abakulembeze baffe ab'ennono kyabazinga waife n'abakulembeze baffe ba engineers ba doctor abatasobola kuvaayo okwogera bino byenjogera naye nga balina obulumi lwaki mutusosola era ffe tukimanyi nti TV eno Sanyuka TV ne NBS Anikat program mutuvuma lwakubanga nanyiniyo si musoga kati ffe kyetumanyi NBS yali ekyali yannabeeta omusoga nga tebatuvuma kuba nabeeta musoga era mulaba ffe be muvuma musobola okola program eyo wano mu Buganda nga mujolonga bwe buti Obuganda n'Abaganda ne basirika gasi ekisira nimwe endala yakasa neno eyava e Rwanda musobola embidimwe mulimbidi okuva ku mwene NBS ne Sanyuka TV man olimbidi manager olimbidi PD olimbidi mwena you are pigs swine muli bigodo obusosozo obwo kitivi kyamwe tekiina na makulu newunya n'abantu abakiraba tovola banze bampereza clips zino I'm just tired I feel pain abantu kati batya okugamba ndi musoga okuva ku mukama mwe yagamba tetegeera kati muze na programu namba mugitese ku TV ekyo kitivi kyennyini ekyo kyekyavaako wano juzi batta abantu wa muwanga kivumbi olw'okubanga bikola omulimu nga tebimanyi very unprofessionally byaleetanga abantu buli omwalumiriza muwanga yaleese abantu okuva e Kampala TV y'abantu bannamawulire abategeera bagita NTV neva wano nevuga negende Butambala netulaga abantu bonna abattibwa ku kyalo niwe babaziika n'amaka gaabwe embwezo ne ziryoka zisirika zali ziteeseewo embeera eremesa abantu okulwanirira obwekanyo olw'abantu bali be battira obwerera abali basinga obungi nga bali bakazi NTV netulaga kyovula bananze nakola program eri waggulu awo ngamba mu Uganda bwo oyagala okutegeera ensi yo laba NTV teweetaaga kirala abasoga mbategeeza NBS ni Sanyuka NBS tiya musoga nabeeta yagitunda ira mwene TV eyo bamweta Kalisa Munyarwanda buti obona TV yo Munyarwanda yaki ngeri ku program edisosola abasoga gwo omuganda olabya ata TV eyo ng'oli mukwano gwaffe tulumizibwa emisaayi eje kyagituusa okubanga gibungeeta okuva ewaabwe entalo z'e Rwanda zava mu busosoze bw'amawanga kitta bantu kati azireese na wano kyokka nga radio ye yaleeta kitta abantu 1994 programu ngezo Nyombi Tembo alina amaaso manene yakulira UCC akulaga eno programu tasobola giraba olw'okubanga akimanyi bulungi nga noono Kini Kalisa mukozi bukozi TVC ye Nyombi Tembo tasobola bogera kabo lwaki muntu olowooza kyabazinga asobola okujja yaddemu gundi addemu ani oyo gwe mukyaza mugende mukyalire kyabazinga naye mumujjeko baiti embwa imwe mulowooza ye gyali musanyufu era mulowooza ffe tujja kubeerawo basanyufu tuli baidukulu baakabalega twava bunolo tuli balwani we are going to fight you abasoga toyikiriza kubona radio kubona TV ya NBS kipande kyayo ku itaka lya kyabazinga Mukulu Jumba aligaweesa bw'obeeranga ku mizigo omwana n'ajjamu empale n'ayonoona ku mulyango nga tonnasalawo kumugalulira luli kumukuba sooka olingize ku mulyango gwa nnyina oba talabayo nnyina yalibanga yamusindisa afune ensonga lukoye kababeera abasawo ab'ekinnansi bakugamba nti eddogo ligoba nsonga era bw'ogenda okuloga bakugamba genda ofune ensonga ku oyo gwe twagala okuloga era nkikuutira nnyo abantu mwegendereze nnyo abantu ababeesoosaako awatali nsonga baalibanga banoonya nsonga kubakomya Mukulu Jumba aligaweesa bino by'oli mu kuzannyirira yaliba enkomerero yo singa teweegendereze eddyamu otudde waliwo eyalisookamu eyali omuganzi mu maka ago era ng'alowooza yasalawo ekyenkomeredde mu nsonga zammwe ezo ze mulimu Kaddulubaale bw'akugambanga nti nva mu maaso ggwe mukyala muto
mbadde nkusaba weetegulenga mangu kuba batera okubeera n'obujja. Reaction yo ku kintu ekibeera kikoleddwako esanyusa nnyo oyo abeera akikozeeko ne bwebeera etya. So nga ate reaction esinga okubeera enkulu kusirika omulabewo n'atamanya ky'omulowooleza. Y'ensonga lwaki Kamunye obwana bw'embaata ebutwala bbalirirwe, kubanga bw'enona akaana k'embaata, embaata tereakitinga mu ngeri yonna. Naye enkoko ekyacala obwana bwayo basiiba basomba batwala. Ku kino ekigenda mu maaso kyendaba wakati mu mizannyo gyammwe, funangamu okufumiitiriza weebuuze lwaki, banjagaza ki, era baagala njogere ki. Bino byonna bye weekalakaasa n'obusungu bw'oyolesa akugoba byakunoonyaamu era byakusuubiramu, lwakuba ogenda kukola siteetimenti egi ereekaane n'okusinga emizindaalo gya Elvis Ssekyanzi. Ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo amakomera, ogenda kukola siteetimenti egi eggulewo entaana, na bwe kityo njagala weeyisenga embaata etareakitinga Kamunye ne bwebeera enonya obukoko bwayo. Oyo omwana gwe bakuteze SB4 oba gwe mweteze mu mbeera yonna, ayinza okuba trigger egenda okukusuula wansi mu nnyanga. Lwa nsonga akongojja mu magwani, akongojja emmandwa gye bayitaani, otera kumulaba naani? Gwe mwakola ki? Gwe mwajja ki mu kamwa? Okumutta obussi tekirinaamu ddakiika singa alaba nga kyekigenda okukumedda. Era ebyo by'olayira, simanya bw'otakola bw'oti ojja kumanya, sinze aligaweesa bw'otakola bw'oti ojja kumanya, sinze aligaweesa teweewera. Ensi yatabuka, abantu abamu ebyenfuna babizannyira mu bulamu bwa bannaabwe. Olaba abamu basobola n'okubizannyira mu bulamu bw'abaana baabwe, ate olwo be basanze obukulu ng'amannyo, era waalisoose ne weebuuza nti lwaki baabeesembereza. Bayinza okuba baabeesembereza kutagetinga ggwe, kubanga bajjira mu kaseera oluvannyuma lw'okujja kwo ne munnoowo omulwadde kati gwe nsabira awone. Kyalibanga akaseera akaabaleesa katuuse, bakusokyesoke oyogere kubanga bakimanyi tosengejja, then enkyowulire enkoona ku ddimwa. Ani yasemba okwewera? Waliwo ka firimu ke nalaba oba baakayitanga Beyonce ka Kinigeria, Beyonce ne Ciara. Omu yagenda ne yeewerera munne nti nja kutta. Munnange ne kiba oli naafe entuuko ze, oba naafe abatemu abalala. Ono baamuwanika kalabba kubanga ye yasembayo okwewera. Golowooza kyakolera ani? Okusibwa kwo olowooza kukolera ani? Oba okubeerawo okwo olowooza kukosa ani? Fuga olulimi lwo, fuga omumwa gwo, kye weeyitira tokimanyi. Kugambye olaba ng'omulaba akusikaasika okuyingiza mu lutalo oba okukyokooza, reaction yo yonna naddala ng'erimu obusungu ebeera emukolera, kubanga bwe nnyonyoogera omuntu mba mmunyonyoogera kuseka, bwe nkuba omuntu mba mmukuba kukaaba. Nze mu buto nalina eggume nga bw'onkuba nga sikwagala nga sikaaba ne kikuluma, kubanga bwe nkaaba ng'onkubye mbeera nkuwadde ky'obadde onsuubiramu era mbeera nkuwadde enseko. Bw'oba obuulira nti bakkubye, reaction eno gy'oli mu kukola eri mu kukaaba, obawe enseko n'okubawa kye bazzaako
n'okwongera okulinnya akaliro nabwe kityo pima reaction yo. SB4 ogamba otya? Subira oli bulungi. Oluusi ebiseera ebisinga akamyu bwe kalaba empologoma nga zirwana bwe keeyingiza mu ntalo zaazo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.